Bino nno si bya muzannyo, bino si bya lwali, bino si bya kusaaga. Bayina kye bali mu kubala kye baagala okutuusa ku mukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bw'olaba bakola ebintu nga bino baba bali mu kwepena ekkooti y'ensi yonna, baba bali mu kulwana okulaba nga tekituukayo eyo, era singa kituukayo nga balina bwe beewolereza nti tetwali ffe, yali Bobi Wine ye yali abikola. Ate oluvannyuma pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okulaba amawulire ga muganda waffe Felix nga bamutadde ku mudumu gw'emmundu ng'ayogera by'atasaanye kwogera, ayogera eby'obulimba ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Pulezidenti yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino nti abakozi b'ebikolobero abataswala bannamagye abeesibye ku nsi yaffe neera bakizzeemu nti nfunye amawulire ku ngeri ey'ekitumbawaavu, ku ngeri ey'ekigega akatambi akakoleddwa UPDF wayo gyogerera Felix Kulayigye wamu n'omuganda waffe eyakava mu kubonyaabonyezebwa egwebaayo kya paasi mu kifuba Mwesigwa Felix. Mu kavidiyo kano Mwesigwa Felix atayireddwa ku barracks Embuya ng'ali wamu ne Kulayigye ayogerera amagye. Era mu kavidiyo kano gwe baayokya aliko ebiwundu, ng'ebiwundu bino byamutuusibwako UPDF bwe yamuwamba. Wali ekireka ku ISO kati bamukase ayogere nti Nup ffe twamuwamba era ffe twamwokya paasi nga tumusuubiza obukadde 50. Kale n'otunuulira nti omuntu y'omu ono. Muganda waffe Felix Mwesigwa yagenda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission n'alikodinga obujulizi ng'agamba nti yawambibwa abasajja bakwata mmundu ne bamuvuga bubi nnyo ne bagenda nga bamutulugunya era bamutuusaako ebirabe bingi obuvune bungi. Era yakola ne ripooti ku poliisi y'e Kabalagala nga awaabira abasajja abagenda bamutambulirako buli kadde okuva lwe yava mu kutulugunyizibwa era n'alaga ensi nti nno yatulugunyizibwa. Ntwala omukisa guno okubagamba nti kino bagezezaako okukipanga nga bakozesa UPDF okugezaako okukyusa obwongo bw'abannansi ku bikolwa ebikolebwa UPDF eby'okuwamba, okutulugunya n'okutta abaana ba wano. Kati nno kino kye bakoze bo balowoozezza nti beenaazaako nziro, naye nga tekyongera ddala okwolekera ddala nti ebikolwa byonna ebikolwa ku bannayuganda, okutulugunyizibwa, okubwa, okuttibwa, okukolwako buli bulabe bwonna, nti ebikolwa bino bikolebwa UPDF, nti ebikolwa bino bikolebwa abo bennyini abali mu magye be bawamba abantu baffe nga bakozesa obuyinza obwa UPDF ne bawamba abantu baffe ne batulugunya era ne babatta n'okubatta. Era nze nkakasa nti teri munnayuganda n'omu ayinza kukkiriza kasasiro ono nti Kyagulanyi alina drone eziwamba abantu, Kyagulanyi atulugunya abantu nga basuubiza ssente. Buli omu akimanyi nti gavumenti ya Museveni yakanywa musaayi yajja ekola bikolobero, yajja ekola bivve ku bannansi era buli omu ekyakitegeera bulungi. Era ebadde wano ebbanga lyebaddewo okwekuumira mu buyinza ng'eyongera kukola bikolobero ku bannansi, ng'eyongera kutuusa buvune ku bannansi, ng'eyongera kutulugunya bannansi ewatali musango wabula okwagala okwenyereza mu buyinza. Eno y'empisa yaabwe, y'enneeyisa yaabwe.
Yasini Kauma bwe yakubwa n'attibwa mu Arua, UPDF yavaayo n'etegeeza nti eyatta Yasini Kauma yava mu ffeffe nnyini. Eyatta Yasini Kauma yali Owa Nup eyamukuba amasasi. Wabula paka n'okutuuka olwaleero tewali muntu n'omu yali akwatiddwa n'asibwa nti ye yatta Yasini Kauma. Ensi era emanyi butereevu nti bino ebyogerwa leero era ne yali omukulembeze waffe Owa Nup eyasooka Muzeeyi Kibalama Nkonge baamukaka okubyogera era n'akyogera bulungi mu kkooti nga bwe yasisinkana omuduumizi w'eggye lya Uganda n'amukookinga oba n'amusomesa oba n'amukaka okuwaayiriza nze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Amabegakaawo bwe baakwata era ne bawamba n'okutuusa ogw'obuliisamaanyi ku muganda waffe Marion House, baayita olukuŋŋaana lw'abamawulire era ne babyewakana bino byonna ebyakolebwa ku muganda waffe. Era kino kye kimu baakikola ku muganda waffe Kakwenza, baakikola ne ku muganda waffe Maseruka n'abalala bangi be baatuusaako ebikolobero bino namula ne beewakana. Waliyo baganda baffe bangi be bagezezza okuteeka mu bikolwa nga bino bamaze okubatulugunya. Bwe baagaananga baabasuubizanga okubatta era bangi ku abo baawaŋŋanguka dda tebakyali mu ggwanga Uganda nga batya okutuusibwako obulabe oba okuttibwa. Era tukitegedde nti ekino ekyokwogera nti Nup erina drone yeewambira abawagizi baayo ne batulugunya ne bakolako ebikolobero bya bulimba, kubanga tulina evidence, tulina obutambi obubadde bujja bukwatibwa bannayuganda ng'emmotoka ya drone erimu abakwata mmundu n'abasirikale ba ggwanga Uganda nga bakwata okuwamba n'okubuzaawo abantu. Era oluvannyuma lw'abantu ng'abo okuwambibwa babadde baleetebwa ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka mu maaso g'omulamuzi nga tumaze okuteekawo pressure ey'amaanyi ku abo abantu nga tuteekayo okubuuza abantu baffe wa gye bali mu kkooti z'amateeka nga tuyita mu balooya baffe bamala ne bajja abantu bano ne basimba mu kkooti n'abaggulako emisango. Era ebyokulabirako bingi nga Kato Hussein Gaza, Motive Kasagga, Bobi Yanga, Jamshid Kavuma n'abalala bangi bannaffe be baze bawamba mu mbeera y'emu bwe tuteekawo pressure ne babatta ne bateeka mu kkooti ne baggulako emisango ate bagamba batya nti ffe tubawamba ate nga bo be babaleeta mu kkooti kati babaweera luddawa okubaleeta mu kkooti. Olunaku olw'eggulo baawambye omuntu omulala wano ku Buganda Road Court era n'oyo naye Nup ye yamuwambye. Omukulembeze abuuza. Kyagulanyi agamba nti ayagala Felix Kulayigye ne gavumenti ya Museveni bajjo CCTV footage alaga mwesigwa engeri gye yawambibwamu baani abaamuwamba era baamutwala era baani abaamutulugunya okusinga okudda mu kkubo obukubi amatama nga tebatuwa bujulizi bwa footage nga mwesigwa awambibwa. Tulowooza nti obulimba bwabwe buno obukolebwa UPDF agyogerera
Felix Kulayigye. Kibayitiriddeko okuswala mu nsi yonna, kubayitiriddeko tubalabisizza ekimala ate bawulira okuswala okusala batandika okulimba ensi. Naye nno bino ebikolebwa balina kubikomya bukomya, kubeera singa tebabikomya tukyayongera obbalabisa era ensi ekyayongera okumanya obubi bwa Museveni bwe abadde akwekedde ebbanga ddene ng'alimbalimba amawanga mbuye mukulembeze mulungi nga bino tewali abiraba. Naye olw'okuba twajja ne tutandika okubyexposinga okubiraga ensi, bajja kutegeera era bajja kukomya bunnambiro okuwamba n'okutulugunya bannansi. Ekimala kimala. Eri mmwe mwenna bannayuganda, njagala okubazzaamu amaanyi n'okubawa essuubi nti eno y'ensonga lwaki biri bano batiitidde nnyo era nga balina okutya n'okkankana olw'ebyo ebigenda okuddirira oluvannyuma lw'ebikolobero byabwe, ate nga basalawo okwagala okubuzaabuza obujulizi olw'okutya biki ebigenda okujja mu maaso gaabwe. N'olwekyo at least batulugunya bannansi n'ebyo bakoze ne bitalabwa nsi, eyo kiba kibakolera. Ne bwe bakoze bwe bayiragiwa ensi olwo guba gubatuddemu, guba gubasse mu vvi, n'olwekyo kibanuguna kibalumira ddala. Kati nno mbategeeza nti muzze buyise, mugenza okujjukira okwebikka ng'obudde bukedde. Obujulizi bwonna tubulina bulungi era ensi yonna ebulina bulungi obw'ebikolobero byammwe, temukyalina gye muddukira. Nassaako omukono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mujja kukakasa era mujja kujjukira nti eno Uganda si yeri ey'emirembe gyammwe, eyali ey'okusaagamu obusaazi. Kati bannayuganda balaba.